honestly speaking tuli mu kunoonyereza era tiimu yaffe twatagana ne department eyo eri mu kunoonyereza era tulina awe tutuuseeko. Ebiseera ebisinga tuyinza obutavaayo kujja mu mawulire mu kimu kikolera mu mawulire naye ffe tubeere wansi nga tulina engeri gye tuli mu kutambuzaamu ebintu byaffe kubanga ekintu kikwatagana n'etteeka kyekyetaaga nnyo okubamira kubanga mazibu nnyo naddala mu interpretation and all that but we are doing what we can. Neyanziza okubeera wano ku Big Talent olunaku lwa leero ne omukulembeze atwala creative art. Nsaba kutegeeza bannayuganda nti as a promoter tukolagana n'abayimbi, so oluvannyuma lw'okufuna concept ya muzeeyo okunkolera concert erowooza nti abayimbi bakola byabwe ne bapromota bakola byabwe naye si kituufu. Tulina kubanga twagala olumu guno okutambula obulungi tulina okubanga ffenna abapromota abakulembeze n'abayimbi n'abakulembeze baabwe tulina okumanya nti guno mulimu gwaffe tulina kubanga tutambulira wamu era ffe benyife tulina okusooka okwewagira kale tulina tusaba abalala kutuwagira. So mu mbeera eyo twali tudisikasingamu ne president mubega nga ambuuza program ne mugamba imukuteekateeka concert ya muzeeyi Kabuye Ssembogga kyava ngamba oyo muzeeyi wange era nze nga president nsaba funa olunaku ajja nkyalire mbeere butereevu mu nteekateeka za event eyo okulaba nti nvaamu bulungi. So olunaku lwa leero okusalawo okuba nti nkuze tumukyalireko ne artist we nange nga promota tuuse obweyamu bwe bansaba okukola okulaba nti nno si big talent nga office then in office mwatuula ey'omukulembeze bw'abayimbi n'office ate eri ennene etwalira ddala creative art okulaba nti amaanyi gonna agajjayo okupushinga sheeno ebeere successful. Era nsaba bapromota mwenna n'abayimbi mwenna nti wano yeyali badde enkola entuufu kuba nti bwe tuba ne kye tulina tusooke tutuule wamu ng'abakwatibwako tusayire wamu amagezi okulaba tunakikuza tutya abalala be tukitwalira kubanga enkola ebaddewo ennaku zino twali twerumaluma ogenda okulaba promota ali ku TV ayombagana na muyimbi naye ng'ate muyimbi gwayombagana naye gwakola naye business katinoza ntebikola tulina kubanga tubeera wamu ne twewagira olwo abatuwagira lwe bajja okumanya nti bano abantu bategeera era balina gye baagala okutwala ensonga. So ensonga etulese wano lwaleero omukulu omukulembeze Ed Kenzo ayendosinge omukolo gwa musajja mukulu Kabuye Ssembogga. Mwebale kujja mwebale nakwagira muzeeyi Kabuye Ssembogga nga promota balunya bwabagambye muzeeyi waffe muzeeyi wange muzeeyi waffe na namwe abakutte kamera n'abali abatulaba kuba muzeeyi tukuze tuwuliza ennyimba ze nyimba zitulyoyo emyoyo mu mbeera emobenga. So kitukakatako okumusiima naffe tumuwagire tubeere naye mu mbeera yonna. So nze nange nyongera omulaga gwange ku maloboozi g'abantu abalala bonna ti muzeeyi tulina okumuwagira ennaku z'omwezi meka 23 wali ku Serena Hotel kifo kirungi nnyo Serena tugende tulaba shows comfortably ndowooza ate muzeeyi asaanawo. Naffe tugenda kujja tumuwagire abayimbi bangi abapya abamu generation eno abagenda okujja ate bayimbe naye ku stage n'abalala bangi nnyo abamanyi abamumanyi. So tubeereyo 23 May ku Serena Hotel twagire muzeeyi. Ffe ku mutendera wali ogwa federation of course tujja kula table ate bwe tumala ate twongera okuwagira mu ngeri emobenda tujja kubaayo nnyo era tujja kujja n'abayimbi baffe ab'enjawulo abajja okujja baweesa omukolo ekitiibwa n'okulinnya ku stage ate bakyamulanga nezo bayimbe yes. So kigenda kubeera kirungi nnyo etunaba nga tuwagidde muzeeyi ffenna tumulaze obwa Sseruganda kubanga abugwana kinyuko kinnaakyo si bwe kiri sebo muzeeyi tukwagaliza performance ennungi tugenda kubeerayo mu rehearsal nange ndowooza nja kwenyiga mba director ndabe ebivuga ebyo biveeyo bulungi wose amiina
Mukama abawomukisa. Thank you so much for coming. Kushinge mzee tulabenga kulo. Bwale nyuma. President ye batumabuuza ku kyawumba ne federation gatugamba yesanyuli asinga lijja nnyo ku federation era ngatugamba nze ndi wa federation like okozesa bukodyo kyokukkirizisa abantu bose abakusingako emyaka ne mu ndongo okozesa bukodyo kyokulaba nga obasingiza joy. It's okay that it's not about competition. We are competing who and who are. It's okay that kino kyabwa music kino kyakulakulanya mulimo gwaffe kyakwekulakulanya kyakwebererawo kyakwetegeera notegeera nti muzeeyi omulimo gwe yagukola okisegeera ennyimba ze yayimba n'omanya impact zigyaleeta ku ggwanga n'otandika okumuwa support nga tugimuwa lwa nsonga ki kyomusuubira kuyimba wabula olwekyo kyakola kyakola essanyu alifunye mu bukulembeze bwaffe bwe tuzeemu lwa nsonga we respect 100%. Timuzeeyi wadde ffe tuli bakulembeze naye bwayogera tetuddamu ekyo kitegeeza okutegeera omuntu omulimu gwe yakola kubanga naffe ffe tukola ati ffe tumanyi omuntu kisepu gy'aba atambudde kitukakatako okumuwa oba omulimu gwe yagukola ate n'ekyokubiri okuwagira muzeeyi tuba tukola mulimu gwaffe ogwatuteesa mu ofiisi oba okitegeera n'abalala bonna atali ono yekka muzeeyi wabula n'abalala n'abali mu kujja obuzi n'abaliwo oba okitegeera so tuli mukola mulimu gwaffe basically teri nnyo obukodyo bw'amaanyi but we are doing wakyo nga bwogambye nti muli mukola mulimu gwammwe muzeeyi essuubi lye lyonna erisinga kati mu ndongo ye gye yakuba liri nnyo mu kigambo kya copyright era ng'alina ne be yeesunze okusuuwinga singa copyright law ebeera efulumye muzeeyi ali awo oyinza musuubiza ki ekiyinza okusuubiza muzeeyi before nga parliament tenagenda mu luwummula ejja kubeeyisiza copyright law kubanga olwedde oba mwalabyeko honorable Mao olwedde yagenze dda mu committee wosegera olwo kitandise ekisigadde kuba olwedde gundi cabinet yayisa dda Your Excellency na confirming copyright management system digital then Oitibwa Mao naye atandise committee then tugenda kutebolinga bwaba tebolinze bayise then tutandikirawo but so far already copyright management system ene yazze singa tunatandika okujja applying as soon as possible abantu bagenda tandika okukolerawo sente even before anything. Tusobola kuleka kubuuza ku kino kintu kubanga gwe president gwabatwala kakibe kigwabatwala tetunafunayo okuba kiwandiiko kyonna kiva ku federation oba okulaba ng'oli in action tetumanyi oba okikolera eyo munda kyekigenda mu maaso. Honestly speaking tuli mu kunoonyereza era tiimu yaffe twatagana ne department eyo eri mu kunoonyereza era tulina awe tutuuseeko ebiseera ebisinga tuyinza obutavaayo kujja mu mawulire kimu kikolera mu mawulire naye ffe tubeere wansi nga tulina engeri gye tuli mu kutambuzaamu ebintu byaffe kubanga ekintu ekikwatagana n'etteeka kyekyetaaga nnyo okubamiramu kubanga mazibu nnyo naddala mu interpretation and all that but we are doing what we can. N'ekirala tweyanzizza nnyo okukwataganako ne Bruno K n'alaba ng'afuna obwenkanya n'atuuka ku kkula lye yatuukako okuva w'amawulire gafuluma tetwakufunako kutubuulira wakikolo kya kubanga ye yalinga agamba Eddie Kenzo yanyamba mugende wa Eddie Kenzo. Anti kati abantu bangi nnyo bafrustratinze nnyo abayimbi lwa nsonga bajja ne babakwata speed asanga omwana ng'ayagala nnyo okuyimba n'ajja n'amugamba ngenda kuteekamu ssente n'agenda ne batandika okurecordinga but along the way abantu bano bwamala okufuna music oyo batandika okwefuula so kyekyantu kyali kyatuuka ku bantu bangi nga kwotadde Bruno K nno yekka gwe mulaba naye bangi lwakuba Bruno K yavaayo neyekubira omulanga n'agamba tuteekenga even legal action netutambula nga bwe nakugamba nti ffe nga ku federation twafuna balooya betukola nabo partnership basobole okuba nga batukola ki nga batulwanirira netukolagana nabo nasooka nenkubira abantu abo the guys in America nemukubira amasimu nanyinyonyola nenga
is a bit arrogant ye ngalowooza we can't go as far as that naye ffe twajja mukulembeze buno to bring a solution to solving a problem etambule badde ejjoogere libadde likwatibwa ku bayimbi so netulwana mpola mpola eno wansi kati netugaaka tukwase mateeka twebaza nnyo mukama olw'okuba nti abalooya baffe basobodde okulwana omusango ogwo ne bagukuba ku mutwe n'emirala mingi egikyaliyo n'okwongera okutegeeza abo abatatuukiriza ndagaano nti mukikole mubeere fair tekirina kyekigujjako okubeera ow'amazima oba wasayininga n'omuntu contract making sure buli kimwateesako mu ndagaano okikola n'abayimbi mwennyini respect contracts respect investors respect record labels then record labels respecting abayimbi asobole okutambulira mu business enyume ati wali ayikiriza mu otherwise we shall interview oyamba abo bokka abakutuukiridde nga mukulembeze waabwe atakutuukiridde ate omanyi oti waliwo ekiwandiiko ekyafuutusiwamu nga balaga black market egamba nti bunoke byayogera bajja kubimanya ate kooti omulamuzi aba mulamuzi era kooti kyebeesazeewo kiba kyekyo ate ebyekooti tebabyogerera. Okay, nga tumaliriza tulinde tables mmeka okuva ku federation kubanga ekivulu ffe tukitadde nnyo mu kayi. Ekisookera ddala ng'ovudde ne ku kya federation yo nga ye n'abayimbi bennyini ba members tulina okubayitamu tulabe nga bagula tables this time. Bwe tunaba nga tumaze okuyita mu bamemba baffe na buli omu tujja kudda tubabuulire omuwendo gw'enkazi. Thank you.